Nafumbirwa Sharifu nga manyi talina mukyala. Namufumbirwa nga manyi talina mukyala era yantegeeza n'angamba nti yali abaddeko n'abakyala. Ebya Kadama wamu ne Sharifu bibino atukubidde simu atubulidde ekituufu ne details ate nga ye full figure wamu ne minister namyalo bikabya Maziga nabyo mbirina maasawo nga bele nkola fano kwanda boyuje ka video mbadde nsabo kampele ka like kambere nga kasotambula katukiri omuntu yenna eyandi yagadde kumanya kweno information nadala aba team Kadama ya musana kumanya kweno information cause eli very vital nawe kisolo kutukako cause tomanyi anytime now osolo kuwasa omusajja webati okitegera ekintu kyecho nkale nga nyongera kujjukiza hajimiti walinyo okulombeddwa gobe nanga olina ebizibu ya namba eriawo abawanda jaze bagamba balina majaze agali original okuva UK ba inboxing namba zawe ziri osembeyo 373 ba inboxing kwa WhatsApp baja kuba kufunira jaze eziri original one mu Uganda is a Premier League Spain wonna bazirina kale katweyongere na mawuli gafe agalido omuwala Kadama gweba wasa ani Sharifu yavudeyo nategeza abawanda boy nagamba tino oyo Sharifu gola abawanda boy tino musajja muzibu nnyo oyo musajja yanfumbirwa ngangamba tino nze first wife era nantwala mu bakadde be tino n'abakadde be bayinza kuba mbu bafere cause nabo mbu bamugamba mbu oyo muwala mino oyo mutabani wawe Sharifu ali singo eranga ayigenda kubeeranga oyo muwala Kadama yagenda kubeera first wife we osegere ekintu ekyo kati omuwala oyo Kadama yasanyuka nnyo era nakiriza okubanga afumbirwa Sharifu naye bambi we yafumbirwa Sharifu yamuzimbira mu nyumba ye fine nakiriza naye bambi yatuukayo ng'omusajja kyeyekola ng'omusajja avuma abantu ng'omusajja amuvuma ng'omusajja waba atandise kuyomba tamanyi generators zino ezibeera mu filimu eziyogera nnyo okitegeera ekintu ng'ekyo kati oyo muwala nagenda n'akitegeera nti oyo musajja Sharifu ayina n'omwana omulala mu mukazi omulala gwagambe atebereza okubanga ye first wife okitegeera ekintu ekyo kati ono Kadama cause mukimanyi obufulumu bwero bya exposure ye yabiganirawo soko muwulirize byayogera mbere nga nkomawo n'ebirala bambi. Nafumbirwa Sharifu nga manyi talina mukyala. Namufumbirwa nga manyi talina mukyala era yantegeeza n'angamba nti yali abaddeko n'abakyala babiri naye tali nabo. Yangamba nali Kadama nga nkola bwa Kadama. Yes. Njagala nkirekere Kadama mwena abali nti waliyo Kadama aliyo nga tamanyi koza bintu. Taliyo. Kiri kweli? Taliwo. So ebintu ebimu oyinza okujja ishungo girese nga oli musajja naye ate ne kuba. Ye just yaleta bintu byaleta naye nabyo bimwogeze bingi bannanga basajja. Abakazi tuli wane eno kubena nti mugenda kukwasa baana b'abandi mubateke mu Jesu bukadde buna bukwogeza ensi yonna. Yateka milioni nya. Abasajja bawasana batwala fuso z'ebintu. Nino tamu yako na mawuli nti yagenze kuba kalakasa ngate mukaza nino ko yafumba just years. Ne millions nya gumana wa muno just goganda wasanga tolina kwota dem just ofune kintu nga kiri free. Oboloza ngana mujja ngate nanga just ne supporting nganze mu mukolo gwange. Ni supporting family yange nembeererawo. Bino wabikola mu kwagala oba bakukaka? Out of love kubanga just some form ranti yalina kyalina nti yalina ekyobugaga. Tiyalina kyalina. Bavanga ku musajja akupasa mu myezi ebiri. Nagamba sente mekazo olina ku account zijeyo ove omanyi okule. Nagamba njagala okule. Sawa mwendo omuntu omusajja yenna bobanga olwawo okujjambulira essaawa ezo omwenda azisawa olwawo okujja okweba mu bugole bw'omukazi bw'akaleta. Kitegeza oba n'ekizibu gwagwe ntwera saa kwegamba nti kineno. Kyogamba abakazi abatali bikira. Abasajja tebabawasa kyogamba. Tubawasa bulungi nnyo. N'ekirala bikira kitwala nti yefumba yefumba. According to him? So nze kyenyinza mugamba bw'abanga yalemwa ye okukibi yalayizinga nga ye. Nti oli bikira. Ayongera okwezuula ng'omuntu. Though ezo kimuwa kwekola ki kwetereza ye nga ye okumanya nti the woman was bikira. Then she obuzibu nti ye yo yalayizinga kitegeeza ye it's him the problem. Yezule. Ako kamuleka dem bracket yomba. Panga muyombe ayombera n'essaawa ebbiri enamba. Naye nga gwayomba kyetamunyega naye ng'ayomba. Yasobola osigalawo ng'ayomba. So nice shows nga tusobola ofuna omusajja. Omusajja nga talabika kuyomba ono.
Byebimu ku bintu ebyansikiriza nti bw'omulaba musajja mulungi. Mashallah. Ali presentable era ze zimu ku qualities omuntu zasoko kumwegombako nagamba alhamdulillah ne mumativu. Ne kyali munda mu ye. Kyali munda mu ye as poisonous. Katwa Business yoba dongambe back to the business. Chirenga so Farouk. Business ya mobile money. Ani ya gwe yajekolera ye yajikolera kya business idea ya business yetya gwaji mopeka. Nzinaga ina nasoma kusomesa. Ngenda mugamba ngabo talina sente. Nanga sukola kasoka bachelor plus yangu kugundi. Yes fine sinazo kusomesa zibe yandu no. Nefa ya start amantu wanokula kwa ndio musokera bagune ne mukawansi. Yes. Mwina kuva wansi kushona cha mulina. Ne mwongera nga mwambuka. Namugamba tukwate cha plan so kwengende nga nkole kusomesa. Tufuna akasende kufuna tufuna go mwezi gonobo chali wanene tujja kwa tukola shi. Kati yambaye. Yenga mabumukazi wote bamukozesa babosi bajja kuba bakola chi. Azintaga bana mukyala we tebamukozesa mu bufunzi. Niye bamusajja kana mukyala we tebamukozesa. Nenga takuwade wade bitano bya capital kitegere. Chokanda kutako force kusana kusukuma. Sente zo ogende baganda bo azi kubanga nani nkole bweru. Baba wange bawe bakola che. Bebalinga batekera sente kubanga sente zinalinga akola zazikole bya. So nga saza ku account ndiba bati finanga ejibazija. So zinaisina account. Sente zali kondi ya baba wange. So yanforce ngokudya ezo sente ku account and of which zinaisina gulo account mga zijja zibeerayo. Ozikoleji. Azin zijeyo bansa ku account ya mu bufunze. Yandaga ntino azin ayagala nzijense ku account ya. Nimlaga nsidi ready kugula account kati. Sente je ziri safe zibanga je ziri. Yes. Nandaga ntino I have to. We did rather that money nzije ku. Wamugamba amount joli nayo. Wavanga kumusajja akupasa mu myezi ebiri. Nagamba sente mekazo ina ku account zijeyo ove omanyi okule. Nagamba njagala okule. Abantu bamabali mekudamu kutegerera omanyi nti sente zo ne mugamba nakuze era natandisa obufumo naye sente zengenda okukola. Zengenda okukola ngandi naawe zengenda okukola. Zengenda okubera ngandi. Ogendo labako. Yes, mbabuuzako mwena abali ku mukutu guno. Guno simanyi Museveni awoma. Omanyi ke mwade byakola kati mukama yabambe ne mufuna ebyokola. Omanyi muli okulwanyisa bakola. Message yange eno njagala tukire ku egende straight eri honorable oyo mukyala Seninde. Don't joke with my name. Don't pretend with my name. Tomanyi who's for figure. You don't know me.